Father Blaise Zimbe ng'ono ye yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa yakubiriza abantu bulijjo okwagalana era nga ku mukolo gwe gumu guno yabatizza n'abaana abato abawerera ddala. Omukolo guno gwetabiddwako Ssaabasumba wa Kampala Dr. Cipriano Kizito Lwanga era nga ye yabadde omugenyi omukulu yakubiriza abakatoliki abeetabye ku mukolo guno okwagalananga wamu n'okwagaliza bannaabwe emirembe. Ssaabasumba era yakuutidde abantu obutasalira bannaabwe musango wabula n'abasaba basonyiwagane era anokoddeyo n'amasomo agasomebwa abaana abato omuli sexual education mu masomero nga bwe gali ag'obulabe eri eggwanga lino. Ssaabasumba atonedde Father Blaise Zimbe emmotoka emuyambeko okutambuza emirimu gy'ekereziya. Ye minisita w'ebyobuwangwa mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Walusimbi ategeezza abakatoliki nti omuntu bw'atambula olugendo ng'olwa Father Blaise Zimbe babeera bamusu